Abatuuze basoose kuba ngoma ya ggwanga mu gye esombodde ab'okumpi n'ewala era olukakasizza nti bonna baweddeyo kwe kwanjula omusumba Haruna eyagoba ebyokoola ettangwa gye buvuddeko. Omusumba asoose kubabuulira njiri nga bw'asaba n'oluvannyuma n'ategeeza abooluganda nti ekibaawukanye tekiriiwo kubanga eyatta omwana waabwe muntu w'ebbali so si bo. Okusinziira ku musumba, omusawo w'ekinnansi ayitibwa Ndibaddawa nga naye mutuuze wa ku kyalo ye yaloga omwana waabwe n'afa. Katonda mbikkulako erinnya limu lye ngenda okubagamba. Omusajja ono era mu ngeri y'emu yakolera ebintu mu mannya g'omusajja ono okumukyawakanya n'abaganda be n'ab'ekitundu. Omusajja ono erinnya lyenfunye bamuyita Ndibaddawa. Kino nno kitaamudde abatuuze era ne bataamuuka nga baagala kugenda okulumba omusawo ono mu Saboli. Bamukoleko obulabe kyokka poliisi eyanguye okutuukayo n'emukwata okumutaasa ku batuuze ababadde bataamye. Chairman, ono tumutwala ku poliisi okumukuuma kubanga bayinza okumukola. Kyokka abatuuze basigadde beeswanta nga baagala poliisi emubawe kubanga bakooye abalogo ku kyalo kyabwe ekibaleetedde okudda emabega buli we babeerako eddaala libatuukako. Empewo z'ekika ezijja nezirinnye ewaabwe ezigamba nti ono mukulu we yasooka twasinziridde omwana n'okutafasika. Okutabaganya abantu okubasabira tebakkiriza bongera kuzimba masabo naye banaabo obuyinza batuyambe kubanga tuli bubi nnyo abantu baffe bafa. Abooluganda bano baludde nga balwana ng'omu alumiriza munne okutta omwana we era nga basizza ekikkowe ne bagamba nti omusamize agambibwa okutta omwana waabwe asaana avunaanibwe mu mateeka. Ngamala okufiirwa omwana nga angamba nadda mugamba sadda. Tunoonyereza kempaka nedda nti ffenna ngenda leeta nabbi gwekyogerako kikonza nange kola ki muleete. Era enkomerero yabyo n'olwaleero nabbi olutuuse n'atutangaaza nga wakati waffe sittanga ku mwana ng'ebintu bye nina bikola bukozi. Tusaba bekikwatako bonna batuyambe basobole okubanga batukwatirako n'omukono ogw'ekyuma basobole okubanga abantu baffe tebafa kuggwaawo. Francis Ndibaddawa gwe tusanze ku poliisi y'e Nakyesa ategeezezza abatuuze nga bwe bamulanga obwemage kubanga mayembe ge ga kika era tegasala bantu. Mu kiseera kino Ndibaddawa akuumirwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.